Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde tulabe kati wano tugasse ensaano y'eddagala mu bizigo. Ensaano y'eddagala bw'oba ogikola okusookera ddala bw'ofuna ekizigo ku dduuka olina okugula akazigo nga tekaliimu ate eddagala lya abo. Bw'okafuna kaleete bulungi, teeka amazzi mu seffuliya nga bw'olaba, amazzi mu seffuliya, teeka ku kyoto ku sigiri. Kati mu mazzi ago batonaba kuwummuzaamu kakebe kano ak'ebizigo, sooka oteekamukko ku lulagala. Olulagala olubeere lwa gonja lulungi nnyo, luba lujja kuyambako nga bw'omanyi nti gonja yagonjoola buli kimu, yagonjoola ezo ensonga ez'enjawulo. N'olwekyo singa oddira akalagala ka gonja n'okasoosa mu seffuliya wansi, n'oluvannyuma n'otuuzaamu ekizigo. Ekizigo ekyo bwe kisaanuuka nolaba nga kifuuse bwe kiti ng'amazzi wamu ensaano yaffe. Beera ng'otabula bw'omala bw'olaba nga ensaano eyingiddemu bulungi, osobola okubisitulamu bulungi ebizigo, bisitulamu bw'oti n'obiteeka ate mu mazzi agannyogoga. Naye wano kyenjagala tutunulire akalagala kano kakulu nnyo, kasoose mu seffuliya n'oluvannyuma beera nga okola ekizigo kyaffe kye tutaddemu ensaano. Kati ensaano eno gye tukoze ensaano tukikoze mu ddagala eryo ery'emikisa. Eddagala eryo ery'emikisa litangaaza emikisa gyo, gwanoonya bakasitoma. Bw'oba ogenda ku mulimo okwata akazigo ko kano n'obeera nga weesiigako n'olyoka ogenda ku mulimo. N'olwekyo mwabatera okugamba nti nkola eddagala terikola, sirina mukono gukola ddagala. Tunuulira nnyo akalagala ka gonja kano kalungi nnyo, koba osoosa mu seffuliya kajja kuyambako, eddagala liba lijja kukola bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.